Nkwaniriza omulungi ampuliriza. Erinnya n'eddoboozi nze Wamala Douglas muzzukulu wa Nsamba. Era olunaku olwaleero tugenda bba tutandika essula yaffe eyokubiri wano ku Zuula Uganda eyitibwa Yetegekera ndibasa ani mwana mulenzi Mbayiwa. Twasemba okuwulira era ku ssula yaffe esooka nga ndibasa ne Mbayiwa balagaanye okusisinkana bali emukko bonna ekyemisana ku Elite Hotel. Era olunaku olwaleero ngenda bba ntandika essula yaffe eyokubiri. Mbayiwa olwayawukana ne ndibasa yadduka zambwa nga yeekuba mu woofiisi n'abaka olupapula n'atandika okutematema mu ssente ze yali asigaza mu katabo ke aka bbanka. Mu biseera bino Mbayiwa yali atereka ssente ez'okwegulira entebe. Yalina ekisenge kimu nga kyasulamu era nga ly'eddiiro lye. Bulijjo yawuliranga ensonyi ng'akyazizza banne naddala abawala okubatuuzanga ku kitanda kye. Yali amaze okuziga we batunda entebe ezikozeeko ez'emiwendo emisaamusaamu ate nga zirabika bulungi. Era yali asazeewo okulekeraawo n'okugenda mu sinema ne mu mazina emirundi 2 buli mwezi saako n'okwerekereza eccupa za bbiya 3 buli wiiki alyoke asobole okufissaawo ssente ezimusobozesa okugula entebe. Kakati yali yakakuŋŋaanyayo siringi 7 bwe yamala okulaba nga ndibasa ye muwala ayambala n'atonnya naye n'asalawo akolere ddala ekintu kye kimu. Mu katabo ke aka bbanka mwalimu siringi 7 kyokka ate nga bamulagira okulekayo siringi 5 okuggyako ng'agenda kulekeraawo okuterekanga mu bbanka eyo olwo nga zonna lwayinza okuziggyayo. Eggulo limu yali alabye amasaati 2 nga emu eri mu siringi 175 nga endala eri ku 2 ne gamussa amabbabbanyi naye kubanga mu nsawo ye teyalinaamu yadde n'ekuba ennyonyi yakoma kuzeegomba. Naye kaakati nga bwe yali amaze okusisinkana n'endibasa kyeyava asalawo ku ssaawa eyo kugenda azigule. Yali alengedde n'empale eyaggule nga eri ku nnusu ennungi ze wali olabye 3 ebyekutte bweddu ate n'ettaayi ey'ebibomboola gye yali yeegombye nga eyogerera mu nnusu wazindaba 7. Bwe yakwata ekkalaamu abaleebalemu byonna awamu bye byandimututteko yagenda okwezimuukiriza nga byonna bigenda kumukukumbako ennusu 745. Awo kwe kusaza mu miwendo gyonna gye yali awandiise ate n'addamu buto naye nga leero ng'ali mu kubya katugambe nti bakkiriza okunsalirako essaati ne bajinguza bwe bati, empale bwe bati n'ettaayi bwe bati. Yagenda okumaliriza embalirira ye eyokubiri ng'alaba nti singa byonna byali biyinza okumugendera obulungi nga bwe yali ateebereza yali ajja kusaasaanya siringi 600 okwo nga kwajja okwongera endala 100 zonna awamu ziwerere ddala 7 olwekutte kuba yali amanyi nti ennusu ziri 100 yali azeetaagira ddala olw'okuliisa n'okunywesa ndibasa mu Elite Hotel. Wabula ate yali ateekwa okwesigalizaawo ensaamusaamu ez'okumwisa mu wiiki ey'okutuusa ku musaala ku nkomekerero ya wiiki. Awo nno kyeyava assa ekikoowe ekinene ennyo n'alabika nti atamidde
ate mu ssaawa eyo n'atandika okulowooza ku gwaneewolako essente ezo mu kaseera ako kennyini, anti yali tatambudde na katabo ke aka bbanka, ate era nga bwe yandibadde atambudde nako nga ne bbanka yali teggulawo lwaggulo. Ekirala yali ayagala ebintu ebyo abigule kawungeezi ako, enkeera alyoke abyambale alabike ng'omulenzi omwambazi mu maaso ga ndibasa. Yali akyalowolereza omuntu eyandisobodde okumuwola ensimbi ez'enkanidde awo mu kawungeezi ako, kwe kujjukira omuvubuka omu gwe baali baakazizzaako erinnya lya Doola, olw'okubanga ensimbi gye yali alina yali emuyitaba. Bakozi banne baamwewuunyanga nnyo Doola gye yaggyanga ssente, kyokka ng'omulimu gwe gwali gwakwera kulongoosa na kutambuza bbaluwa na fayiro mu woofiisi y'omu ku bakulu mu kitongole. Mbayiwa mwe yali akolera. Munnange Mbayiwa yamalirira embalira ye wuuyo afulumye yeekubye wa Doola, amuyitiddemu mu bizibu bye era amubuuzizza nti ssente ajja kuzimuddizaawo enkeera bw'anaawuuba olubu lw'ebigere mu bbanka. Doola naye teyakaluubiriza munne ng'amukwanga ennusu 7 lulamba. Essente olwamudda mu nsawo ng'agenda mu woofiisi ye eya mukama we erinnya eryali erya Kyennyanja. Akimyeyo ki? Nkubuulira ki? Kumulimbalimba nga bw'amubuulira nnyo nti ayagala kugenda kulaba musawo we. Mbayiwa n'obwambayiwa bwe, omusawo ng'amugjawa. Sikulwisa eyo nonno teyali mubi, amukkiriza agende alabe omusawo we. Okulimba kwe teyali mubi, amukkiriza agende alabe omusawo. Okulimba kwa Mbayiwa yasekera mu kikonde wuuyo agenze mu kibuga wakati kuwundugulira ngoye ng'omwali essaati n'empale ziizo n'ettaayi. Bwe yabimala ng'anyegenya kweddira wuwe, Essula Eyokubiri ekomaawo. Ndibasa yali yakubiza Mbayiwa amameeme. Mbayiwa agenze mu woofiisi alimbye mukama we amukkiriza, agenze wa mukwano gwe Doola yeewoze bannaaye. Era bannaaye nga nkusaba nga tetunnagenda wala kusula eyokusatu, soko subscribinge ku eno channel, onyege notification bell osobole n'okugula obutabo bw'omuwandiisi tusobole okwongera omulimu gwe mu maaso wamu n'okutumbula olulimi Oluganda. Mwebale abasobodde okubeerako olunaku olwaleero era nga mbaagaliza bisinga.